nkwebaza nti YouTube yo wagiteeka ku mutindo abantu bagiraba abantu batufollowinga nebaza nnyo abanyambako ku foundation yange n'abanyambako okumpa emirimu ja Unicare Safaris tourism company yange omwana saba nange mwenze jeche ekyokulya manyi waliwaluza tokola politics simuli nzijja watata baloza nti nzijja watata nga mu very independent man manyi abazadde kye batuyambako nze tata kye yanyambako era emirundi mitono nnyo gye mukubira mpozi nga ndi staka mu byawo kwerinda naye bisigadde I survive on my own nave waka nentandika okweyigira nentandikawo kampani zange ku myaka emito because it's ideas that change a person omuntu akyuka emirundi esatu emikwano gy'oyina gikola kinene nnyo n'okuwasa nakyo kikola kinene nnyo ku nkyukakyuka y'obulamu bwo nkyanoonya omutuufu ajja kujja nkyanoonya manyi Uganda isesa kasita wakulaya nga toyina mukyala ebigambo nga bitandika okutambula mwana oyo so but I know I will be patient waliwo values enoonya mu bantu nze analysis yange kwekyo nalabye story eno ebadde egenda maaso owewaffe oirubage eyo nga tebakwatagana bulungi nnyo n'owennamirembe naye nze ndowooza obukubagano bwabwe tebuli personal just tebuyimiridde ku ddiini nti oba abaprotestanti oba n'abakatuliki naye ono wewaffe okuvannyuma lwe yavaayo n'ayogera ekiwandiiko nti akalulu bakongezeeyo ekitaakola ate n'agattamu banna abataalimu ekizibu kye tulina mu kyaki nti kyaki zonna zibadde zivaayo okulwanisa oba okwogera ku bintu ebiruma abantu which is not the case in Uganda olina bapasita abakuuma amagye jajja godi bamuvaako kati amagye ge gabakuuma olina gy'osabira n'ofuna omulimu mu gavumenti naye ekizibu kati Catholic Church byonna weebiri naye ekizibu kati church gy'osabiramu n'ogenda n'ofuna omulimu mu gavumenti nga bakungu ba gavumenti gye basabira nga offices bazivamu naye bw'omusanga mu kusaba mu church kiggwa abaana ba president balina amakyaki omu pastor mulamba so abantu abayise mu church eyo wandisubidde nti bo ne bwotaba na qualifications Katonda asobola okublessinga n'ogenda n'ofuna omulimu so bye biri mu Uganda neze kye nandisubidde mu Catholic Church nti botunya abasumba betuyina kati sibe basumba abedda bakadino nsubuga musajja abayimiriranga ku mazima abayimiriranga ku bwenkanya Archbishop Olumbi abaliwo ku mirembe gy'amini ne bawakanya obuzibu obuliwo bwa ssente ono wewaffe owerubaga yagadde nnyo ssente ate mu kwagala ennyo ssente yes owerubaga ayagadde nnyo ssente omanyi ffe tujja kwogera amazima nze ndi mukatuliki njagala nnyo obukatuliki naye waliwo ekiseera ekituka nga tulina okwogera amazima kyaki eyina balina ogikiriininga tosobola kuba na ssaabasumba avaayo kusoma kiwandiiko ate n'agattamu banne mbu yayise mu banne bonna ne badduka obukubagano bwa Archbishop Lwanga kyayina ayagala ssente ate ayagala n'abantu tosobola kusigaza bibiri if you are going for money go for money oyogere mwami Museveni byayagala mwami Museveni asobola n'okugaaga eno nsomere nti nazaalibwa nga nina emyaka 10 ekyo nakyo n'okyogera twandisuubidde nti yandisazeewo ekintu kimu Cyprian ayagala okubeera ne Bobi Wine takati yayina abantu he wants to be good in the presence of people who are supporting Bobi Wine and he wants to be good mu ba presence abana Uganda. You can't be two-sided, you have to choose one side. Bishop Kaggwa we Masaka kye yali ayina he was one side era kyovulanga seewuunya nnyo mu poliisi yakuba ng'agenze ku mukolo gw'ekika ky'Owembogo gwe bali bateekayo ne babakubatiya gaasi seewuunya nnyo nti Bishop Lwanga yaliwo mu bakubatiya gaasi tasisuubira nti omuserikale oyo yawa order nga tamanyi nti Bishop Lwanga waali ku mukolo n'olwokuba nti yabeeranga e Masaka y'omu ku baavumirira n'egirimiti Bishop w'e Masaka kati aliyo ndowooza mulala gwe baateekako kakati n'olwekyo bwe buzibu bwe tulina wano mu ekereziya wano ewaffe okwagala ssente ate ng'oyagala osigaze n'abantu wano banne tebaabiriimu era okuvannyuma lwe yabiyisa n'abateekamu yes abaprotestant tebasobola kufiira mwoyo katembawo nga toyinaawo gw'otudde naye bo bali ku bantu kati owewaffe agenda n'afulumya ekiwandiiko nti akalulu bakongere ate n'abateekamu bonna ne badduka kati obukubagano obuliwo ono owewaffe ayagala zonna sayidi azizannya Bobi Wine bwajja mu kyaki ng'amukwata nze yakugatta twali twagala okumanya ne yagattaani
kakati yagatta kabaka ye taliiwo naye waali yagatta president taliiwo naye waali kakati okugattibwa ko Bobi Wine wasn't the issue oba gwe wamugatta bye wayogera ate namala nakyusa ki statement ti Bobi Wine kakati bali owamyoyo ono Kazumba Mugalu is a very influential man very ayagala nnyo emirembe si ye muntu gwogenda okugamba nti ogenda kuteeka mu katembawo ekyokubiri teyali position ya Catholic Church until Bishop Ziwa ow'Ekiyinda Mityana we yavuddeyo n'asoma ebbaluwa gye yasomye ey'Abakatuliki aba bishop bonna n'asoma on the behalf of the church kuba kati alabika yagikulira because we have 4 archdiocese so kakati ono weerubaga ye yali yeetumiikiriza okwogerera bano on behalf mu meeting gye bataalimu and it shows that his emotion intention ye teyali nnungi n'abateekamu so kakati ne mu kusaba okwabaddewo Owennamirembe wamulabe teyakoze eki teyaze because church erina okusigalawo past Museveni kituufu that's why kabaka wa Buganda ye mugezi nnyo obwakabaka bulina okusigalawo past Museveni anti Owerubaga teyakikira lifayinga nti banne tebaali mu bbaluwa eyo kubanga yo owaba Protestant omuleetera ebikizibu nti ye teyagenda buko mu meeting naye ayina yeta taking sides the religious leader ina talina kutekinga ludda kakati ono wa Protestant akimanyidde ddala nti ne mu Catholic Church naffe tulinamu obukubagano ng'abafaaza bavuddeyo okulumba ki gavumenti abawansi naye ono yo weewaffe Owerubaga ayagala kuzingako banne he asks that is the honor of the church including the Protestant church yalina okuvaayo ayogere kino yalina okuvaayo ayogere kino yalina okuvaayo ayogere kino kyekimuleetedde obuzibu if you create a perception that it is you only ejirimiti ye yatwala kaliculeta yagenda wano yaleeta bino people get tired of you ne banno bennyini bakuge n'Abakatuliki bennyini bali ba bishop abala tebamuwagira their message of Christmas tebayogera ono byayogera it was a message of reconciliation n'okuvumirira ebitongole by'okwerinda naye yagamba ekiwandiiko kino kyalimu aba story negamba nti ekiwandiiko kino bonna baalimu ku byayogera bakisaako omukono naye Kazinda agamba nti ebintu by'essebo nga ebintu byo tetwabitegeera bulungi tetwabiriimu yes kubanga kakati ye ono waffe ono wa Bakatuliki Owerubaga ye kyaliko he wants to benefit from two sides ayagala asigaze abantu mu church ayagala ne sente za president Museveni ekitasoboka kakati banaabalala tosobola kubateeka mu kintu kyo lwaki yaganye okujja akimanyi nti Catholic Church already yatekinze da sides ono gwatuula naye kati takyayagala kutuula naye kubanga abantu naye bajja kumutwaliramu the credibility of the Protestant Church erina okusigalawo oli ye kyagira yali ku church ye ali ku credibility ya Protestant Church feno tweyonoonye sente zitufuukidde sente ate n'amala n'akimenya osigala ku kye wayogedde Bobi Wine oyita waki mu church kakati oyita Bobi Wine noyimira naye ku kituuti olwo biri bye wayogedde nga bivaawo that's the problem ate alina n'ekizu nti abafaaza abasinga obungi nabo bakooya eki gavumenti so Catholic Church teyogeza lulimi lumu twagenda okuziika oyo omwana Franka omwewe gwe Mukama ag'omuze mirembe walaba emmisa father gye yasaba n'agamba basajja mmwe babaziike nga mwevuunise muleme kulaba na kumusana tetusobola kugamba nti mwe munaafa tetujja na kugamba nti muwummule bulungi muwummulire mu bitooke oyine mufaaza tayina akooyo abagenda ne calculator mu State House ne bavaayo n'ebiwandiiko ate ye n'atalyako tuzeeyo Bufalansa babozavi batulanga mu lubiri ne King Louis nga third estate yabano Balefuland tebalina kye bayina kakati n'olwekyo eno sitole ekulaga ekintu kimu Mugati Mane waliwo ayagala sente n'abantu ono tayinza kujja Owennamirembe tayinza kujja ng'akitegedde bulungi teyabaddemu ani yakikuwa nedda Ssaabasumba tuwulire yamuwa ekiwandiiko banne bawaayiriza mwe bataali bonna ne batema ekikwatagana ku constitution kati gwoyinza okwogera ekintu ekikwatagana n'abenaale mulaba bakidduka bamuneka nti kyeyayogedde Ssaabasumba tekisoboka kati banawo Namirembe Bobi Wine wali omulabyeko Namirembe
ono yaba ayagala abere ne Museveni abere ne Bobi Wine no bano tebajja kujja alonde side kyekyo sombuka Catholic Church and the Catholic Church the priests have realized into President Museveni taina kyateka mu seminary gabo tekiriyo the money that he gives the President Museveni is our church ziri mu centenary kuzimba Namugongo abali ku projects ze Namugongo kutinta bwati monye wano mu Kampala money sente era sitole eno bwogenda n'ogitumya n'ogisoma money ensigwe kyolina okutegeera nti aba Protestant abo mbagala nnyo n'abasiraamu why they have a centralized command bo ebintu byabwe basooka ne babala era bugenza okutunulira nga abasinze okujjayo sente yefa abafa abeerubaga buli kiseera be bateekayo budget kuzimba Namugongo kuzimba centenary kukola ki Islamic banking bagiremesezza kwa abalina centenary bojjayo sente tozaayo badi magoba gajja kufa so tuzimbe ebintu bwebityo so ono omusajja gwe baleeta ono Bishop we Namirembe akyali credible he still has a long way to go yes ono waffe yabaddewo abantu bamumanyi ebintu ebiri controversy ebyo yavumanga vice president mukusa president atulage obusika president atulage omusika nga vice president atuddawo wamwe mukatuli kisekandi nenga muvuma president abakole bwezigende Namugonga otwaba musika ngaza ennusu nga yatuse Namugonga utabuuza omusika yaliwa kati fo no we waffe owerwaka bali abalala ba Bishop aniziwa tuba respectinga ono gwe bateekayo Bishop Jumbo we Masaka highly respected ne wano mu Kampala wano we wali manne bano tebajja kujja aba Protestant ogenda bateeka mu Nigeria Lwana kintu kyo kyakulakidde atenze mbaki Bishop ngandi advisor we nsirika n'okusirika siddamu nakubyogerako bonna baatema first of all sigwa kulira kikadi tuna for archdiocese si yagikulira kati wa kinda mitiyana yagikulira Bishop Ziwa nga erinnya livuga nnyo ati kakati livuga nnyo kuba Kampala is a central god oyina okukitegeera nti basabirayo aba minister basinga basabira eno akabbo ebintu bwebiti but ebuzibu bwayina let him choose a side wano mbabaza mu Protestant gwe bawakulira akakiko k'okuleetaani papa ne bamutuma ne Roma nga bakatuliki bangi we bali bamiyingo bani so ebintu ebirimu mani ono we Namirembe tagenda bikiramu mu kiseera kino the church must have credibility after this election neka akati credibility good ye waffe good owe ruba etayina owe rubaga ne bwavayo kati datuka ati banange basenya abantu ngaddi temukyabikira mane kiri mugandula doza waliwo abamugamba ati Bishop kiyise emmoto zijje naye onagamba nti olutalo lwabwe si lwa madini olutalo lwabwe person yes person ono we Namirembe ali ku bantu agamba nti abantu sijja kwogera bintu ebyo Manchester ali close ne president you see ekizibu kye tulina mu Uganda abaganda tulina ekizibu nti twagala tulage nnyo nti ekintu kino faba kikola ki faba kirimu buli omu ayina waakoma nti kakati nono naye we Namirembe ali close byayagala okugamba president abimugamba naye tulina okubayo n'abannaddiini abasituka ne bagamba president nti mukama waffe ekyo tekikola abo be babuze ba Bishop Nsubuga abasajja batandika DP nga bawakanya kabaka DP paka nakati ekyaliwo n'abagitandika baali bakatuliki bamatayo mugwanyi be batandika DP nga bawakanya obwakabaka oko bane ba Benichi wanuka baali basajja nyiraze bati okuwakanya obwakabaka mbiseere DP ya 1955 nga obwakabaka okubuwakanya mbiseere ebyo omanya abakatuliki be batta nti bayisiza kabaka kuba ye Benichi wanuka kyali abagamba tebakitege Benichi wanuka yali alabye future ya Uganda nti tulina okuforminga political parties nenga tukyali mu federal system nti bwe bakabaka b'Emmengo bo batya nti batufuna ekibiina ne tuteekayo ba Benichi wanuka mu parliament bagenda kusiga kabaka amaanyi naye at the end of the day tuli mu multi-party politics ba Benichi wanuka bye bayogeranga mu gyataano bye tulimu net that time omuganda wali toyinza mugamba nti DP ngaga enkumbi ya DP eze kuziika bwa kabaka
nga boche ba propaganda wapo neka kati DP teriwo DP weri obwakabaka tebuliwo obwakabaka we buli. So what am I saying that this country must have religious leaders who should not take sides. Baberawo na yono wewa fe bwa mane ono wewa fe tavayo mu state house bwa bayita banadini yagenda banna ayagala kola kyabazinga azinge banne bano nabo batasobola kola. The Protestant church is an independent entity. If you don't consult it, they will not come. Simple. These are different entities. Buli kimu gwana abakyogera. Nakali bwe buzibu tuyina ati n'abafazi eno wansi abatayina kye bafunye emyaka 35 abasiba bawulira lwaki omufazi ono wansi siye yakireeta lwaki siye yakyogera omufazi yayimiridde omumisa n'agamba tukoye ekimala tukoye biki n'engamba katambi kali ku Facebook. So bwe obuzibu bwayina abawansi bano tebalya president bwakyala mu bitundu ebyo tabayita because ye president aloza nti bwazimba Namugongo bwazimba buli kimu. If you want to help the Catholic Church, help their seminaries Katigondo ene yawa n'ekisubi kwa abafaza fo abakatuli kyekisinga okutukwasa essanyu seminaries ezo kubaawo kubanga tutegeera nti eddiini ejja kubaawo. We are going to produce more priests naye bw'oyambako bano abakulu seminaries buli omu awulira nti omusajja yakoze eki naye bw'okwata obukadde 10 n'obuteeka mu sentinale oba tetuyambye bw'oba oyagala okuyamba bakatuli kigenda ozimbe kyaki ezi ku buli muluka bw'oba oyamba. Naye kaakati ono wewaffe bwajja n'omuwa y'omuwadde olukaaga accountability tetujja zimubuuza bo bagambe eki. Gwe omanya kiri mu seminary balinga abaana b'amasomero Monday kawunga na bijanjalo, Tuesday binyeebwa, Wednesday kyobula nga babishop abawumula twandibateereddewo naye tebayinza kuddayo ate eno gye bali akawunga n'ebijanjalo nga balinga nga time table. Tuyina okuddayo okuzimba institution eziri independent. Eddiini terina kufugibwa. Wosoma obutabo obwo bwaba Machiavelli bituufu baga nti the state and the religion zitambulira wamu naye buli kimu kirina loolo yaakyo. Eddiini kubanga twewuunya nti Muteesa yababuuza ekintu kimu. Kabaka Muteesa yali mugezi nnyo, yaleeta abaprotestant n'abakatoliki n'abagamba Katonda gwe musinza we Isirayiri mugamba nti mwaba mmwe baabaki lwaki musinza Katonda w'Abayudaaya kyabalema oku ansalinga ate gwe Omufalansa n'Omungereza ate lwaki osinza Katonda we Jerusalemu so ekyo kyabalema oku ansalinga because naye yali ayagala kumanya. So munsi yonna eddiini state and religion buli emu erina responsibility wabula ekintu ekimu tekirina kufuga kinne waakyo. Naye mu Uganda bw'oba n'abasuubuzi nga banaddiini ebyo byosanga obusuubuzi tebukomawo. Tulina n'abanaddiini nga basuubuzi atula n'akola ekiwandiiko n'awaayiriza banne ne batema kakati byogerenga ggwe ogati nze ndowooza yange which is okay, it's your constitutional right and we respect that, but if you frame a letter put in the Interreligious Council which is credible because it's an institution with the various ideologies and ideas. You didn't sit with anybody, you didn't consult even your Catholic bishops themselves, and you want the Catholics to come and support you, but because you were two-sided coin, you need the people to come to Lubaga to pray, and you need the government money. Zoba dofuna obanga lino lyonna bane n'abafaza abali mu byalo nabo bafuneko akasente katubuke n'akasente kaleme kukomaawo nabo baagala okutambulira nazo zaagala okutambulira nabo baagala ko okutambulira ku zimpenkoni naye buli meeting president gy'abeeramu bali tebabatwala ekikono kiri waggulu awo sente zikoma waggulu n'okulaba omukulembeze kikono nedda n'omufaza w'Ennyamitamba naye kamulabeko naye akasente ne kajja kakoma waggulu kuzimba Namugongo. Emmotoka gye baali bagaba abafaza abasista gye bazinako simanyi babagigaba waliwo emmotoka gye baali bagaba kakati n'olwekyo
seminaries zaffe Kazinda mutuufu obutataba mu meeting yabadde mutuufu nyera muwagira yabadde mutuufu nnyo onamuleke akole ebibye enjibwa tewazirabye zibadde yenjibwa lwaki zaganye enjibwa zaganye nazo zikozesa n'enjibwa nazo zategedde nedda tosobola kukwata njibwa ng'ekitegedde bulungi gwe owayiriza ne bannabataze buli kalulu ne babuusa enjibwa buli kalulu zenjibwa zonsiru zo ziriwo kubuuka nga temuziwa na byakulya enjibwa gwe tewazirabye zabiganye. That's a bad omen. Abanaddiini the whole of holiness ne babuuka enjibwa mbu baagala nazo ne zigaana. Kitegeeza kibi nnyo nti abalyowo emyoyo baddeyo nabo beetunulemu ako akabonero enjibwa ogaana okubuuka ngo omunaddiini agikutembu ebuuka ereeta emirembe. Katonda yabadde ayina kyatulaga bannaffe nti nammwe mutabuse naye takyabategeera. Moses yakolanga sayinizi mu bayibuli fe abakkiriza tuzikiririzaamu nnyo nti Katonda Moses bwe yajja Abayudaaya wa Falaawo naye emiggo ne bali nabo ne bagifuusa emisota ate nga omusota ate kabonero ka sitaani kale weewuune ne tujja bakuloosinga lwedisi Katonda nagamba Moses kuba ku jjinja eryo amazzi geeyawule. So akabonero akabanaddiini okubuusa enjibwa ne zigaana kabonero kalaga nti ne Katonda asinga okumanya ayina kyategeeza abanaddiini bano mutabuse esente zisusse obutoogerera bintu birimu abantu bisusse okufuna nga sente mu gavumenti ne mutakolayo wadde foundation nga banaku babonaabona mwekusa mwekka esente zetuwaayo ebibwewaayo mu kyaki nabyo birina okuoditingibwanga tumanye nti sente zino zaakoze eki. Naye omuntu tayinza kutambulira ng'oli munaddiini ng'oli muzivyeit eChina be muvuma nti bapaganism kasita obalaba nga bavudde mu monasteries zaabwe ng'omanya gavumenti egenda ggwa olina abakuumi 10 naye gwe olina abakuumi 10 oli mu kugamba constitution tuddemu tugikwateko nga nange omwana omuto sikisobola akalukakyuke. Omunaddiini tavaayo kuluŋŋamya nsonga omulaba ng'alina sayidi gy'akola kiso. It is a very big responsibility for our religious leaders bakitaffe mu Katonda wadde obukubagano obwo nabo si bulungi okuddayo beetunulemu okubuusa enjibwa nga ne muzikozesa enjibwa nga buli kalulu nga temusobola genda president kumugamba mazima abantu ne bafa abantu 56 mu kwekalakasa kumukokka n'otavaayo kugamba nti bannange lwaki abantu bafa lwaki ripooti ziwandiikibwa nenne baza banaddiini abavuddeyo okuluŋŋamya webali abatuufu weebali ebyaddala abakyali ku oligino bakadino Nsubuga bakadino Wamala abalimu ensa omuntu baatunulira naawe ekitiibwa kankubuulire omuntu abeeramu oba sikitegeera bulungi naye kankubuulire fe tuba tusoma psychology tusoma personalities neuroticism, extroversion, open to experience, nendala, neuroticism, extroversion, consciousness. So sagala kubigenda mu nnyo lwa society yaffe. But what I can tell you, agreeableness, if a person scores low on agreeableness, talumirirwangako balala. Bebo. If you score, chovola banga banaddiini bano balina okubanga bascoringa high ku agreeableness. A person who can rate his interest okubeera ku balala. Abantu bonna betusomyeko ba sense beeresanga ebyo bye basinga okwagala ne balabirira abantu ne babeera n'abantu. Mu Uganda tuyina wosoma psychology kati gwe tuyina personality group y'abantu gye tuyina. I don't know what's happening. People are scoring low on agreeableness. Even religious leaders, they are so selfish that they cannot let their interest on the behalf of the society. So kati bw'osanga owa neuroticism it is abascoringa high ku neuroticism babeera n'obusungu bungi babeera bakasunguyira babeera bantu it is emotional instability. Era kyovula nga abamajja bo bakolako personality ojja kubasanga nga bonna balinamu kye bafaanaganya. Waliwo omuntu atasobola kutta mmesi nga bweyita awadduka naye omuntu atta omuntu n'enkya natta omulala n'ateesisi wala namu n'atafunamu wadde okutya personality group ndala. Ne waliwo omusirikale gw'osaana kati you can go, you can proceed. Ne wabawo oli alina kukuba
ngaye kimunyumira just like that personality kimunyumira okulaba abalanga babona kakati tuyina abanadini abasikowalinga high kwa local agreeableness eto kibi nnyo. They don't have that. So tulina abasuubuzi mu machachi. So tulina abasuubuzi mu machachi mu madini. Madini ekereziya nyaffe yali erungamyanga ensonga abantu gye baddukiranga abantu gye bafunanga obuwerero abakulembeze ne baminya abantu be baali batennyo ne waffe ono abadde alina enkolagana ennungi nnyo n'abalala ababaddewo naye ono nze ndowooza nti engeri gy'ali nti mupya ayina ebibye byakkirizaamu byayagala okukola tajja kuzingibwa na bintu byatatuddeemu na bintu byatamanyi because ayina responsibility nga naye omuntu omukulu mu ggwanga okuleeta ebyo tayagala mutwalira mu nkwawa. Omukulu atekinze over nnyo. Yes, omuntu atekinze over abatekinze over nnyo naddala ewa president ekitali kirungi buli omu muleke yeeyogerera ebibye. Sibyaggamba nti bonna oboogeredde ti ab'ekibuli oboogeredde ab'enamirembe tereza ensonga ezo tweyanza nnyo tuveeyo ekintu okiraba fanya fujo owonye fanya fujo owone tugende awo. Yes, amagye gaze mu kibuga Museveni yakyogedde kati mwagala kwokya kibuga kaleeta ab'Esomalia bakikole ki kana akalulu ensonga bwe ziri pulezidenti tayagala bucyankalano mu site kambabuulire abannayuganda kano si kalulu luno lutalo era we mugana wange Faruku we batasazaamu kalulu kano teri kalulu mu Uganda ke bajja kusazaamu obudde buweddeyo kankubuulire no ngamba nga tumaze n'okulonda bannamateeka bwe batasazaamu kalulu kano teriyo kalulu ke balisazaamu mu Uganda because buli teeka ly'ebyokulonda limenyeddwa nga sinagenda nakube baleese nga sinagenda nakumagye ge baleese mu kibuga agava kankubuulire parliament yakola etteeka negamba nti buli mu ali mu bw'obeera nominated ng'oli presidential candidate radio stations ne TV stations nayo ziba nga za government zino kuwandiikira ne zikuwa obudde ne zikuwa airtime. Bobi Wine Start TV yamuwandiikirako, UBC yamuwandiikirako, amaleediyo gamuwandiikirako. Omanyi tulina omusanga embaale we bamugaana okwogera ku leediyo? Omanyi nti waliwo amaleediyo agaagaana naye nga teeka lye isi okumukyaza. Wobeera bonna oba Katumba oba ani you write them a letter n'omugamba nti His Excellency Bobi Wine tayimu yo weeri byagaane buganye kujjera ebbaluwa yo yiino Start TV tukuyise bukedde tukuyise gonna teeka parliament yalikola ne tugenda ku teeka eryokubiri egaana ba public servants mu kalulu leero bakikoze bulungi. I want to thank them aba Kampala Jennifer Musiru yajja leero wa Kampala gwe balonda omupya mulabyeko tazze mu kalulu Jennifer Musiru yajja n'alambuza president contrary to the law. Today I want to thank some government servants abateetabye mu kalulu. Enamba aba RDC badde minimum okujjako abamu betulabye nga bali buterevu mu kalulu. President Museveni ekirungi kyakoze ekirala kyagoberedde bwe butagaba sente mu kalulu atagabye kubanga etteeka liri neryali limukwata ku kyovulaba nga abeenaalemu abasinga banyiivu gyabadde alagata tutte bisawo maybe azigabye nga kamera teziriiwo kakati ezo zonna tulina okuzitunya. Ba public servants abayingidde mu kalulu be baamagye ng'ono we Masaka yagaffe tetugenda kuwaayo buki buyinza ekitakkirizibwa era etteeka ligamba oyo asibibwa emyaka 10 otetunamulaba ow'amagye kasita avayo n'atandika okwogera ebyasibibwa emyaka 10 kyekibonerezo ekitandika etteeka parliament yalikola weeriri ow'e Masaka taleetebwanga mu court martial. Yo public servant tulina genda mu byabufuzi kakati yali etteeka netulikola ki netulikola netudda ku justice byabakama atayina maanyi declaring state of emergency kwa etteeka lya parliament lirikiriya ligamba litya buli omu alina okuba enkuŋŋaana mu Uganda buli omu waddembe okuba enkuŋŋaana mu Uganda lyetteeka parliament lyeyakola simanyi oba yalikola covid yazo batamati kakati minister wa health
n'akola eririe which is okay is allowed in law okukola amateeka agage naye etteeka lya minisita lyakola terimenyawo lya parliament ye byabaka makyayina okukola is to look at the two laws anoonye engeri gyafiitingamu nze singa naliye nga parliament yakola etteeka nti buli muntu waddemba okukuba olukuŋŋaana wayagala because it's your right you already nominated you're property of the EC you follow the road map EC gye yakuwa kakati districts zino ze yateekamu ba constituency 10 ze bagamba nti covid yeeyongedde byabaka mache yandikoze si ye yandibyogedde minister yandikoze etteeka kakati justice byabaka banatuli etteeka lya parliament na tunuya nerino nafunamu alternative. What is the alternative? Radio stations mu constituency zandikyazizza ba Bobi Wine okitegedde nti olukuŋŋaana olubadde physical has been turned into olukuŋŋaana oluli kuki yes bawe ya time. That's what I was expecting. Radio stations z'omu Kampala okuwandiikira Bobi Wine, radio stations ze bagano ekuŋŋaana eri okuwandiikira Bobi Wine zimwe time, which they never did. Secondly, okufuuka president oba olina okubanga olina enkuŋŋaana z'okubye okwetoloola Uganda yonna, there is a certain percentage z'olina okutuukiriza. Kakati byabakama n'atapacifying anti covid yeeyongedde mu bitundu bino naye ba MOP bo tobakugidde batambula bakuba enkuŋŋaana oganya eki amateeka gakwata ba president kakati ate bano gotera nti nakyo kyewuunyisa kyabugwagwa tubulanga teba thinking they don't think ba erosi wanu bakyali ba kansala bo bakyazikuba because they must be universal. So kakati awo bwe kugamba mugana ngenti akalulu kano because Mbabazi yatwala omusango mu court buli returning officer ali ku polling station mateeka ayina okuwaayo declaration forms oba DRA forms kuba esimbyo bonna mu kalulu. Bobi Wine afunye obululu buno ekyengera declaration form nogikwata nogiwa aba Bobi Wine nowana aba Amuriat noba eteekero libadde tiriwo ne parliament kati yakola ennongosereza weeriri nga tebinagenda ku isi nabo bawaako kopi kwa musango gwa Mbabazi twatuuka nga tebaziina Bambabazi atabalopa omusango. They had a very good case kati isi nezibawa in the middle of the case tebayina nabudde kuddayo kuga nti bane wano twafuna mmeka batubbirawa. So you see the confusion. So parliament rectified that law. So kakati toyina ngeri gyogenda gana mu Bobi Wine kubana tali sente yiye because amateeka gamukkiriza okubeera ne declaration form okutula wansi abale wabula kyatayina kwe kudeclaringa results eki ezifulumya. So if you look at all these illegalities that can be challenged in the courts of law, ekyokubiri Bobi Wine bamukutte babakwata ekalangala bamaze kati ne bamukkiriza. Njagala poliisi embuulire kiki luli kyataakola kyagenda okukola luno erukka bamukwata ate ne bamukkiriza ddeyo kiki ekyali erukka did we lack deployments? Omanya omusango gwe babaguddeko bano ababadde ne Bobi Wine they are demonstrating in the middle of an election. You check our constitution. A riot is a petty case. A riot because you can riot peacefully. You can demonstrate peacefully. America. The only problem comes in if you bring destruction of property. In Kalangala there were no confrontation between the security agencies, but Baba Gudeko could demonstrating. You are demonstrating. Second, omulamuzi jebatuta omusango yabadde beiro ya sentemeka abamu yabadde beiro ya bukadde ya mitwalo 10 omanyi kye kitegeeza gwe omulamuzi okuwa beiro ya mitwalo 10 abagambye gavumenti muli basiru nnyo nzono sina musango gwe nsobola kumusibira kyovola omulamuzi ne bwe yandi kuŋŋanyiza akabbo mu kooti era sente zandiweze the justice omulamuzi okuwa omuntu beiro ya mitwalo 10 abavuma gavumenti ne batugamba nti babakwatidde regulation za covid babaleetedde mu tulwake emu abantu abasoba mwago ng'omulamuzi yasoma amateeka ng'omusobera okusala ebyo omulamuzi yavumya gavumenti ebyo justice ogola bye yabavuma ku musango bagwa Besigye baye yagulimu ogwaleepo temudde mu kutuleeteranga bisango bya busiru nnyo omanyi bate musoma judgment
fe judgment y'omulamuzi tugisoma ne tumanya ono yabadde avuma bali walaba Justice Kakulu mu nsala y'omusango ya age limit yavuma gavumenti n'agiteeka kakati mukutta abantu omulamuzi yenaga nti mbawadde bbeeru ya mitwalo 10,000 abakulaga nti byolimu omuleese olwa covid regulations ate omuleetedde ku kitwaka nga bali abantu 240 kakati amagezi ge bayina because mateeka kikkirizibwa gavumenti esobola okujjako omusango nekukwatira ate omulala kyebakoze ba Edi Mutwe tibakuba emmotoka eya poliisi obawa ekyo gavumenti esobola okikola kiri allowed nti tukusonyiye guno naye oyinayo guli okubeezaawo nebakubeeza mu gundi oyo oba gavumenti kasitetegera nti essaawa 28 ziweddeyo ekujja ku police station endala nekuzza ku ndala osaba akulesivinze aba mulala era yaga nti owooli ye yakulesivinze tubala buto kati bino bipya ye gavumenti okitegeera kakati n'olwekyo amateeka gano genda byaga violatingiddwa gayinza okusazaamu ki akalulu bwe tusanga abalamuzi abali revolutionary judges because these are all illegalities that challenge okuleeta amagye mu kibuga agave Somalia President Museveni atuuse ku level nti oba omulonda oba tomulonda takyalina kyakola kyakwetaaza gana amagye ge baleese malwanyi ga ntalo in psychology omusirikale omulwanyi w'entalo ayina ne mu America mu mawanga gakulakulana basooka nga avudde mu gye balwanidde yonna Iraq we put psychology programs okumuwembejja adde mu buntu kubanga oyo aba nsolo Somalia okumalayo olunaku lumu bomo zivuga omusajja abamilitary abakuume waka omuyangamba ekitu n'ekyewuunya yaŋŋamba nti okufiirwa mukwano gwo gw'obadde onyumya naye nga bwe tunyumya kati nagatta amala afudde notayifuna budde bukaaba wadde obuziika oba ovuddemu ak'obuntu ng'ofuuse ekirala ge magye mwami Museveni galeetedde abantu mu kalulu nga tewaliiwo bw'ogamba nti baagala okwokya ekibuga kankubuulire muganda buli omu ayagala okubba ssente za intelligence yeyo lipooti gy'awandiise kuva ku mulembe gwa Kale Kayihura buli woba oyagala okubba ssente za mwami Museveni because mwami Museveni tasoma report asoma recommendation talina budde what has the army recommended 17 genocide wamulabi 14 billion zaba crime preventers zivaawa mu operation wealth creation. So apart from having the name operation, I don't think that's now the wealth they are creating. Bring back crime preventers nga operation wealth creation je twatekawo kuyamba ebyobulimi kati nakyo kitongole ekisupporting amagye ne tugamba sente zino zonna ize tubadde tulina okukolamu ebirala lwakyo zaba crime preventers nga tulina already ekibuga mwagala kyocha kakati kubuulire yenkulu point eriwo mwagala babula kibuga edda bakolanga report edda bakolanga reports nga bayita civilian yazitunulemu oba zikola sense at one time era bakola report nti ekibuga buli ayagala ofuna sente mu security tebagamba kukocha kye Masaka tebagamba kukocha kye but up to now emyaka 35 teri yali akyokyeza ninga report yesigala kati okwekengera kakati kakubulire kuleta kankubulire mutaasa if you have intelligence and you have got prior knowledge that people want to ban the city lwaki tebannakwatibwa aba bagere okwocha ekibuga basooke bakwatibwe if you really have intelligence gwe mulimo gwa intelligence oyina ISO oyina MISO oyina ESTO oyina CMI. I don't think that all CID unless that you are telling us because to bring the amajaga lwano okuva Somalia it is the last resort kati onaleta galiyo ye resort esembayo nti intelligence
eremeddwa okufuna abatemu. Ensi eno yeewuunyisa. Njagala okugamba Omunnayuganda mpuliriza. Tokola fujjo. Siryagalira ddala. Abasirikale be baleese abava e Mogadishu. Si bantu. We are in Masolo. Bajja kukuba kooti zavuddewo. Togenda mu kwekala. Kakati oyo omusirikale gwe mwaleese okuva e Somalia mwamuwaddeko ka civilian set. Obanga bwe mwamuleese ebibuga bye babadde bakuba. Tabimanyi. No, tabamanyi. Ne ba celebrity tabamanyi. N'abayimbi tabamanyi. Ne ba Nadini tabamanyi. Abaana bagambe ebyokwekalakaasa. Okitegeera. Kakati Kampala amaze ogiteeka ne Wakiso kubanga amanyi weewali obululu. Kampala eyina miliyoni mmeka. Kampala egatta ze Butambala mmeka. Put Kampala on Masolo. Bino bya parliament byaweddewo omusajja kati ayagala obuyinza kufana kuwona. Banange Abannayuganda abandaba kye tuli mu lutalo. Luno lutalo. Omuntu aleeta amagye lutalo. Ekisinga okwewuunyisa. Intelligence ekisinga okwewuunyisa. Oyina ba crime preventers bakomyewo. Oyina SFC. Kakati okumanya poliisi nayo tekyalina maanyi mu Kampala. Ani gwe bawadde okulembera? Jeno Muhanga. Lokechi muleke kati ate Lokechi buugi. Naye yasoose naddako wabbali. All operations, military operations are under Jeno abadde Somali yoyo Muhanga. Kyokka ne baleeta ne Lion Bannange of Mogadishu. Abantu kano ke tulimu kakati the army. The army has clearly taken over the electoral process. Kyekitegeeza. No, baraka babiri bali. The army garrison is gende Kololo. Genda labe ekiri mu kibuga. Genda Constitutional Square. Constitutional Square. Majewe gakubye enkambi. This is the rap on democracy, my friend. Kuno kusobezaako semateeka Constitutional Square. Abasa emundu bwe ziri. Kakati n'olwekyo. Zebula. Zebula omugenzi wemu. Zebula. Ati njaga kulaga nti intelligence kati eremeddwa. Last resort muntu. Yali ali ku list erabo omukulembeze w'eggwanga. Nattibwa mu operation. A visitor to his excellency. Omugenyi w'omukulembeze. Gwe Zebula ali tagenda kulaba LC1. Yali agenda kulaba. COVID nga COVID atesize. Zonna. Era nga ne president amusuubira. Otyo. Amagye ne gamulumba ne gamutta mu operation. President n'avaayo n'aga nzikiriza fa abamuse ne nange nkyanoonyereza kye kyavuddeko okumutta because namwandu we yaŋŋambye he cooperated with ab'ebyokwerinda. So commander in chief basse omugenyi we naye akyanoonyereza nkulaga obuzibu bwe twolekedde. Zebula omugenyi wa president yattiddwa kati omwana ali ekasokoso atali mugenyi wa mukulembeze wa ggwanga ye tunaamukuuma tutya because they are all errors. Olw'ebyokwerinda ebisusse units ezisusse mu Kampala. Amagye agamu tegalina number plate. Emmotoka oziraba ezimu tezirina number plate enda tezirina uniform. Kyeŋŋamba Omunnayuganda omusajja ajja kutta nga tetulina ne we tutandikira wa crime preventer wa special force field FFU field force unit VIP protection military kwane UPDF inamu sections kakati bae bani tolumbagana muntu oyo. So Kabaka wa Buganda His Royal Highness yaga nti gye tugenda Wakalubo mu butuufu amagye gawambye akalubo. Nenze sasira Omunnayuganda ono andaba nti bannange tukuume emirembe. Era olulimi lwa Mwami Museveni obadde olukola ki? Oluwulira olukurasyo. Naye ng'abantu abagenda okulonda bagende balonde candidate gwe baagala. Abantu ba Nuupu effujjo ligenda tukolebwako. Ba polling agents si baffe bajja kukwatibwa. Naye nkusomedde amateeka era nze nkugambye nti akalulu kano bwe batakadikasazaamu mu Uganda teriyo kukola ki? So
nsaba abantu bagende balonde mirembe. Batuleetedde abalwanyi b'e Somalia kutta bussi kati abantu babuzibwawo. Nze njagala poliisi eveeyo etubuulire nti gundi ffe abamuyina naye olwaliro abantu babuzibwawo ne tugezaako okubakola kiso. Ebigenda maaso mu Uganda byennyamiza era bikaabya. Kino kisinzeko n'ekya kinaana kubanga emyaka 4 nga akaluka kinaana kamaze okubaawo. We have learned nothing and forgot nothing. Twandisubidde tulina demokrasiya kati okuwa ebbeetu because what is free and fair? Free and fair, free means okuwa Omunnayuganda ebbeetu okuba akalulu mu environment ekola ki? Eri conducive. Okuwa abo beesimbyewo. Kale singa basajja bano obuzibu bali babuyita ku Bobi Wine ye katwaligeta nene katumba nene mumulumba ne mumukuba amuli ati asiba mu kooti mumulemesezza. So I don't know whether, but according to the definition I know, the military has hijacked the electoral process, which is purely a civic entity and a civilian process that must be respected. So behavior nga President Museveni yennyini avuddeyo naga nti electoral commission yagala kumubba Kalulu yabyogedde nati ayina bamanyi abali mu electoral commission ayala muyisaawo beyeerundira naye tabakola ki. NRM enattali ssente eyaayo, which means nayo tekkiriza biva mu electoral commission. Nti omwana UNEB omwana we bamubbanga kwate ebigezo nawe oddeko ewowe marking omumarking olaba batwamukoze oba twamubbye. President Museveni aba NUP twakoze U-vote ekigenda okutuyambako ku U-vote twagala declaration speech ze tubadde tutayina nti okwata video n'ogisindikirawo ku tally center yaffe nga polling agent awe ekitundu ekyo adikiralinga ani awangudde mu kitundu ekyo. Secondly n'abantu basobola ogyeyambisa okuba ebifaananyi obululu bwabwe. But ekisinga obukulu declaration forms, DR forms, ozikuba ekifaananyi oweereze. Because we need that evidence in courts of law. Much as the parliamentary law also says that the EC must give us a copy on all the polling stations across the country bivuddeyo. Etteeka libadde litaliwo olw'omusango Honorable Mbabazi gwe yaloopa mu 2016. So bwe bulungi bwa U-vote yobwo. Awo egendo yambira. Nti ne bwoba toyina internet bagamba esobola okukola ki? Esobola okukola. So that tuddayo naffe ne tulaba wa we batusinze ne wa we batuwangula. Polling station Kisaasi Kanisa zone station 1 wenondedde. Wano badikiriya linze nti Bobi Wine afunye webuti Museveni afunye webuti gundi afunye yes. And the second round ade batubuza nti munakikola tutya abantu gate balina masimu. This is an election for the people. Abantu benyine be bagenda okwekuumira akalulu kano kyensinze okwagala ebitundu byonna bye tugenzeemu batugamba nti Bobi Wine tamanyikiddwa mu byalo. But the numbers we have got even in villages, in rural villages, yetwadde talooza tebamumanyi. We have got polling agents there. Because what we want, omuntu ow'oku kyalo okuuma akalulu ak'oku kyalo. Emwaka oguwedde report gye nasomako abantu babeesije baali tebalina ba polling FDC yali terina polling agents mu bitundu ebisinga obungi nga tewali yalabirira kulonda nga ne mu bitundu ebimu teriyo yeesimbyeyo. So ekitabaddewo mu NUP, we have so many people who have come voluntarily to help us to protect this election. And this election also should be protected by the people. Bagamba nti bakuba akalulu baddeyo ewaka, which is contrary to the constitution. Omuntu akuba akalulu n'abeerawo mu mirembe alabe ebiba bikoze eki bigenze mu maaso. Mwami Museveni waba talina kyakukweka lwaki abantu baagala baveewo ku polling station abagobyewo. Ministry ya Health egamba nti olwa COVID kuba akalulu koddeyo eki ewaka. The constitution is the supreme law of this because country. Because kukkiriza nti COVID wali. Yes, but the constitution. Ono agamba ku lwa bulungi bw'ensi yaffe mu kuba akalulu mudde ewaka twetandira ekirwadde kya COVID. Ogamba nti constitution etulagira okubeerawo. Yes, okubeerawo okuuma akalulu kaffe
ne constitution yennyini etulagira ogikuuma nti omuntu bw'alijjangawo ssemateeka nga tayise mu parliament era nze kwegirimiti mwami Museveni simunenya nnyo ababaka abayise egirimiti because he had the numbers just because the motive of nga mukazi wo oba nkireete nti ati mukyalawo tayinza kuzaalira mu kamwa kaakati bw'azaala mu normal process toyinza genda noga that's an abnormal kiri abnormal but the intention of changing the constitution to protect the president who has been ruling this country for over 35 years wasn't good in law because waliwo amateeka gali mateeka nga bagamba public opinion naye matalinga Dodo Vinko kuba church ayinza okuba yali mutufu nga n'ebiwandiika bina nga church eriwo mu bukyamu but public opinion omusango ogwo guli mu interest ya society because law moves hand in hand with society tosagenda Saudi Arabia noka it is in law it is my right for me to take beer no they have their society norms okay kakati abantu bajje ne masks zaabwe badde ku social distancing sigamba nti omuntu agenda kuba akalulunga tagoberedde covid regulations naye ate ne mateeka omuntu alina eddembe lye okuba akalulu n'abeerawo alinde ebikola ki ebigenze mu maaso tujjewo ki funa mask yo beera ne sanitizers goberera SOPs eziri ku polling station genda olonde weewala ebikolwa ebyaki ebyeffujjo ekyo kye twagala tolwana na muntu toyomba na muntu bw'oba ofunyemu obuzibu nga tomanyi ngeri gye batiikingamu our polling agents are there they will help you bw'otiikinga n'okola ensobi go back and get akakonga akalala you are allowed niro ogenda n'ofuna akakonga akalala noddamu n'otiikinga buki bulungi avoid anxiety obusunguyira obwettumbiizi nojja ku polling station ng'oniize no twagala oli mulamu onyiiga ki tojja ng'onyiize cool down go tick gwoyagala akalulu kokateekeyo odde wali olinde ebivuddeyo n'ababyokwerinda nabo balina role kubanga waliwo ebitundu bo bwene balina omuwagizi electoral material zigenda otuuka late because the law ya Uganda nayo esesa isi tebajiwa bo bagamba okulonda kutandika sawa 3 kugwa 11 naye isi tebajiwa sawa zereteramu bya kulonda bululu tebajiwa sawa bandijidde konti owange by sawa 10 boyi no kubanga butuuse kakati mu bitundu kubanga etteeka eryo terinaako limiti ya time ngeya declaration form welitainaako gye balina otuwa ezitainaako sawa mwe bazituweera the law is there but the time is open there's no time frame for that and most of the laws batoni general batuula ne minister of justice ne batuula bagaba ebintu bino babba tebabirowoozamu so ebitundu ebimu nga Makindye 2016 balonda nkeera kitegeera naye nga isi teweza na mayiro okukola ki eyita wa mukwano n'ogwa so tetwagala kubiraba ku mulundi guno electoral materials zituuke mu budde abantu balonde mu budde abantu tebatya abantu tebatya kulonda wadde waliwo okutiisibwa ne environment they have exaggerated intelligence and following abo bonna abagenzi President Museveni muyekera bajeno Kayihura if there is an IGP yamalako emyaka 13 Jeno Kayihura eyakolera ennyo mwami Museveni n'abalala bakakoza mutalo bajjukira bakubemba okuvaawo omulala akole ki ayitewo mu gurupu eyo President alirealize nti banoonya byakulya baliwa mivule bajjo olufiga isima Dr. Tiamale Ashibaga Michael yes guy there is no positivity jebangedde ku kibiina okakasa yes teriyo lekaleta zalawo kankubulire teriyo abantu abo bonna tebalina kye bongedde I want to assure you if President Museveni yalaba sense mu bantu bano
everybody would have had a job and a position. Waliwo abaana bavudde mu NOP ne babawa emirimu egitegeerekeka ne bamugaa gwe. Waliwo ne yali yeesimba ku minisitani Minisita Kasaijo wa finance ne bamuwokkulira ekitongole an entity number mu finance. Kakati bano president ebbanga lye bamaze nga bagendayo baliwa abo bonna bano bamivule abo nga bamaze nga banga nga bagendayo singa president alina bye yabawa ebiri tangible oba roles ze yabawa nti even after an election you can still remain ngoyamba ki because he has two options, either to put in NRM as a party oba bwakulaba mu sense you go to NRM as a party, bwaba genda kukozesa you go to government abantu batamanyi. If Museveni puts you in NRM as a party, you have, but one administrative politics oyo he can use you for time by Jennifer Musesi baliwa because he changes the government at will. Wa wali safe kuteeka mu party kuteeka mu government. President bwa kuteeka mu party ebiseera ebisinga era ye tayogera ku government agamba NRA tagama nti government agamba nti NRA kina meaning. Abantu abasinze ofuna mu mwami Museveni sente be bali kuki mu NRA nga party. Omusajja omusanga awo ye yakwata tenda ya kusupplyinga mmere ku campaign za President Museveni ye bafuna asinga minister sente zijja gumu. Kakati bano ba Honorable Kiwanda batula ku sekeze NRM waliwo minister amusinga amaanyi goli mu administrative party yesinga bajeno kyali gonza batulawo batula moki mu sector za party because party mu Africa ekituleetedde obuzibu not to differentiate between party and government. Ensobi ze NRM ensobi za government. The Communist Party ye China size ensobi za government ye China, they are completely different. Anti abasavinga ate mu party ate be basavinga mu government. Nosanga Minister Kiwanda ine emirimo musanvu. Ye minister ye Seke Gundi ate ezo ministries nazo zirina enkiiko zaazo. Waliwo units mu ministry oyo nti oba otwala forestry oba otwala environment forestry mweri lakes mweziri mulimu sectors nyingi zonna otula ku board ate ne mu Seke yammwe nayo inayo obukiiko bwotulako ate ne mu Africa gwe wuuyo bakulonza okulire ba minister ba finance mu Africa. So you find emirimu egino okolebwa abantu nga 8 ng'omuntu omu ali omusaala gwa abantu nga 10 naye nga gyonna tasobola kugikola. That's why there is a lot of incompetence because the mistakes of the party in Africa are submerged in the government, and those who are in the government they are in the party, which is wrong. You are either in the party or you are either in the government. Until recently bachikyusiza nalabye Honorable Kiwanda bamuganya okuddamu okwesimba onakaaba amaziga ngekimukabya amaziga okimanyi kufuna misaala gya mirundi ebiri mwankola bubi sesimbawo kwakati atula kuki basajja bagagga abali mu party babeere mu party n'abali mu kiso. So babloga bagenze wa Museveni babloga bafunyeyo miliyoni emu taina nnyo kyagenda bakule ya President Museveni agenda basindika mu ba minister because President Museveni takyagaba mirimu eyo babi muganda ba Attorney General babi muganda gwe ondabikidde bulungi jangu obeere eno byagwawo the minister the public service erina okuveetinga erina okukola ki kakati bano agendera we baba baagala myoga ajja basindika ewa Honorable Kibuule gwe mpulira kati yajinga mbo babimujjako bamusabula esente z'emyoga yali tayinza zikwatako sente zina banyinizo mu government ya President Museveni. Operation welese kuli yesoni erina okubeerawo nga parliament tagenda nga kona ku accountability eri parliament terina fully constituted. Operation welese ki the only way they are creating is to give crime preventers money, not to give Ugandans seed. So what am I saying? Abo bonna balaba bamivule akalulu nga kawedde mivule yagambe nja
babampe bano njaba. Yes, ate nabo tebategeera. You cannot go to a meeting with the president of the Republic of Uganda n'oyogera bye mwateesezza. Sarayivolize mu maalo. Twayogedde ku kino gwasoose okugendayo. Byogedde meeting ne president ate babyogera. Kati amala bayina amalo. Habo ze yangambye bwati. Nze nina namba y'essimu gwagina yeka. Amalo g'Abaganda we gataba gwemu.